سمع الله لمن حمده. Abakkiriza bulijjo bakubiriziddwa okwaniriza abagenyi obulungi kubanga obusiraamu bulijjo kye bukubiriza y'enkolagana ennungi awatali kusosola muntu yenna. Allahu Akbar. Omumyuka wa Supreme Mufti Sheikh Muhammadu Kibaate wano wasinzidde okukuutira abakkiriza bonna bulijjo okwaniriza abagenyi ng'obusiraamu bwe bulagira awatali kusosola mu mbeera yonna. Katonda alituwa okusobola okujjukira okumanyamu yennyini tumunjukira bulungi ate mu ngeri y'emu nakwo okusobola okujja nga tumanya embeera z'abanafu n'okwekubiriza okukola ebirungi. Okulaba nga abasiraamu yakuwa eky'enjawulo nti buli lunaku olina okumanya banno okusabisa yajjama. Bw'ofuna embeera ebyo n'ekulemerera n'akuterawo olwokutaano Sheikh Abdul Hafiz Walusimbi bw'abadde abuulira mubaka bw'obukulu akubiriza abasiraamu bulijjo okubaako omukululo gwe balaga nga gutwala obusiraamu mu maaso. Y'omumyuka wa Katikkiro ow'ekitiibwa Hajji Twaka Kaawaase mubaka bwe avumiridde abasaddaaka abaana nga beerimbika mu kusaddaaka n'ategeeza nti Ibrahim yasaddaaka kisolo so si muntu nga nabwe kityo Idda Duha ejjayo bulungi amakulu ago. Oba oli musiraamu oba toli musiraamu olunaku luno njagala oyigemu ekigamba nti teri kusala bantu. Abasaddaaka abaana ebyo byabwe Katonda tatugamba nga kusaddaaka bantu. Walaba Nabbi Ibrahimu yamutaasa mu kifo ky'okusala omwana we Isimayiri mu busiraamu oba Isaac mu Bayibuli. Yaleetamu ndiga n'olwekyo tugende tusale ebisolo so si bantu bannaffe. Omulodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago talemye kwoleka kwemulugunya kwe eri minisita wa Kampala Betty Namisango Kamya olw'ebigambo bye yalangirira gye bivuddeko mu lwatu nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agenda kuyoola obululu bwonna mu Kampala mu kulonda okwa 2021 okwa bonna. Ono agamba nti era waliwo n'olukwe olw'okugyawo ekifo kya Lord Mayor ate nga kino kiba kijjako abantu omukisa okwerondera omukulembeze waabwe. Kubanga kye babadde balwana okumala ebbanga nga kye baagala okuteekawo kaakati kye baagala okuteekawo ate nga obuyinza obwo baagala nti minisita olumufuula nti political head wa Kampala agende maaso n'ebyo byabadde atambuza ebya Kisanja akuna mu kyezo okumumobilizinga abantu nti bawagire President Museveni 2021 afuge emyaka emirala 10 nga mukyala Betty Kamya bw'abadde ayagala. So ekigambo ekyo bakyogeddeko mu retreat mu cabinet retreat eyabaddeyo ate era bagenda maaso n'okiteekateeka akakiiko Prime Minister twawulidde yakataddewo ak'okutunuulira ebbaga eryo. Okusaala kuno ku muzikiti ekibuli kwetabiddwako abakungu bangi ombadde jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakyebenge, omumyuka wa Katikkiro w'ekitiibwa Twaka Kaawaase, Lord Mayor Elias Lukwago n'omumyuka we Sarah Kanyike, ababaka ba Paliamenti n'abalala.